Kyanako nnyo nti mugenda otegera abantu abalungi bamaze kutuka ku maaso. Nayagala ku Akram lwa Kulsum. Neba n'abakyawa ganjja kusigala nga njagala Akram. Kubanga abadde mukazi watakigenda kuvaawo. Sina wanja musanga muyise mu maaso. Sina wanja musanga muvume. Era siri musanga ne muyitako because of Kulsum. Njagala mutegere nti wote kwatagana muntu wakwatagana naye toza bikadde. Era nsinzira wano kugamba Dr. Kulsum. Nkwegayide nkusaba ekintu kimu tokola interview name. Tokola ene interview. Luwansonga ki? Fabogezi bo wetuli. Abakwagala ebyaddala wetuli. Bekuba kwogera tujja kwogera. Era Nsambe lwali kyawa mirembe ndi wana Nsambe paka lwali genda mu ttaka. Nze katika mbabuli. Nze sekwenya mwenya ate sekweka kweka. Njagala Nsambe because of mirembe. Era Nsambe mwagala kati wamukwatirako wentandikira. Mwagala wakwagala mirembe. Mirembe mulaba ngo mwana gwenzala. Mirembe ali mukwespellinga abantu bangi. Asana twale mu mwana wange oba ani namulabirako nambo oba mwana wa muganda wange oba wa mukwano gwange. That's why I love mirembe. As simple as that. So njagala Nsambya onobulamu bwange bonna. Era Nsambya wakolera era n'akyabwa mirembe. Agala kutoka kimafia. Sikiddamu. Kubanze sasa kakwagala Nsambya. Nze sasa kakwagala Nsambya nga akwanye mirembe. Era naganirawo. Ngandaba agenda mu disorganizinga. Ngandaba kawala kadduka ku speed ya yiri. Kasobola kwenspinga bawala banne baako. Kakoledde mu myaka gyako kakuta TikTok yako. Kakoze ebintu. Ne ngamba bono bwa muteeka mu laavu. Agenda mu disorganizinga. Era nze sayagala Nsambya. Naye nti mirembe yagala Nsambya. Ngate mirembe mwagala. Sayina kyakola nalina okwagala Nsambya. Era mirembe apromote nze Nsambya. Nsambya twamutegerera ku mirembe bava ku kitanda. Ngabaka ane kitanda kyange. Simanyi kyange. Nze nakikoze. Simanyi ani akikoze. Bula. Nembaka bantu bagenda kweyagala. Naye nagenda ku disorganizinga kana. So bwolaba ngo omuntu munno gwobadde tumwagaliza muntu bwaba mwagadde omuntu obanga omwagala olina okwagala byayagala. Kyebayita okwagala okwaddala. Ate bw'oba yogedde ku kintu n'okivaako oba n'okitegeera osobola okudda n'okikolekitinga. Akukwata kitaba bwe wakujja. Muleke kudda ku TikTok ogufuula mulimu. TikTok si mulimu. Katonda akuyambye akublessinza ofunideko emikwano. Ofunideko capital. Kolerako ebirala kyusa content. Mukama yakuyamba wagira mbisiyaga nga weekubengalo mu matako, weewunyirire ku maziigo, weekamulabbi. Katonda akublessingirako. Era Annie Cruz yali menta nnyo okusobola okujja mu buddu bw'endowooza. Era nze Annie Cruz kasatani okutuuza ku mukutu gwe namugamba live sirida ku mukutu gwe lwakutuuzako basiyazi. Nakimugamba kubanga nga weenyinyaza ng'omuntu akwenyinyala wajja weekama bbi weekuba ebizigo bonna bena wasooka kwatuma mu mutabani wa Katikkiro. Teobaana na muntu yakusiba mutuufu. Ovudde awo watumye mutabani w'abalimu ezo n'ekitaawo omwegaana. Kagama ayinza obutakukoonako wadde oluno olugalo. Naye abalala abali wano bajja kukakasa. Tine wano mu Uganda basobola okukolako. So obusibu tebufuula content. Tokwata busibusibu na bumba tutu buwadde samaavu kufuula content. Toli wase kwogerwako. Toli wase kuddibwamu. But it's must. Kikakatako nganza mwabuzi wa president okuvaayo okugamba okendeza amaalo. Obusa speed. Werabanga serebu. Simanyi lwaki muli ali ku TikTok yeyita serebu. Osanga TikTok ayesaanise mu musana omuyiti bayambadde ebijaketi mbu yebise. Tayagala bamulabe. Mbu serebu. Muve mu bulamu bw'okwerimba. Muve mu bulamu bw'okwerimba. Obulamu bwe mwetaddemu obw'okwerimba Rwanda gyesonyowe. Osobola omanyira ensi zonna na Rwanda yinza obutakoleka mirembe. Oli mu kwetonda mbu natondera Wandanza mutabani wa Ziribondo olwo weetonda. Oba oli mu kusaagirira mu kumanyira abantu mu kusamaala. Mubale ambo nga mukoze ensobi. Rwanda jagita kula nayo jja kugiwulira. Rwanda togiyite mmere. Rwanda tena wano waliwo abaliwo. Wano waliwo abaliwo nga bana nazichepe. Ensi y'abasajja gireke oba gwajja beke bichafu bireke. Beera muyiye nnungi. Tewalina yakutumyeyo. Ojja kwetera banne ebizibu abala bagendayo basubula balina ebintu abo bakolayo ki. Ojja bayitera ebizibu batekeko emisolo batekeko bani. Oyo musajja tomuyite mmere si mwangu. Si ya president gwokera okusagirako bakuniginako bakwasamirako. Taata wa Junior we yafa. Abadde abeera ku mukutu gwa buli lunaku ne katolo mwachi wakola. Musajja gwe njaga utwagamba bagoga milioni 2 wadde nyage wawaayo. Nga ne ali misikini Junior gwe yavuma ngapo naku yagala nawayo milioni 4 okuzika nazika. Gwaba wachi. Ekyobugaga kye wakola, ekyobuswave ekyamaanyi. Kuvaayo kukwata mama wa Junior nga anyiza mu katambala n'omukwata n'eminyira. No recording era n'ofuna content. Oli muntu kigu. Muntu kyatamatira muntu kyo munafusa recording n'abafu. Bebe nabagamba ku uchuli. Mwefula mbu mugenda kuzika uchuli mwana asili n'abawa sente. Mwasaba Ajamis transport. Omuntu afiirwa tawosobola transport. Ne mugenda tale mwaga ne mu recording omwana gwa Isima. Ne mutuka n'okusibako kamera ne musako ebyayi we muti. Ne mutunuzayo wansi. Ne mugamba mbu muli mikwano gye.
omuntu wafa omuntu gwa badobe naenda akutuka nofuna amanya gakwata kamera amanyi lwaki omwana abe ne mufula problem yirwaki omwogerako gwa mwogerako londo ina national ID jorondere wabwe ogenda ku mondo ya 100 million ngenti oza matako leave people be please mufe mu bulamu bw'abantu okulinyirira abantu musiba mufungula wana bakazi mulingiza bakazi muwepinga n'abaana bato mulingiza banyamwe mwana bala badde busolo mwabukomba komba mwava mbosolo oli ku kwankwanzo mwesiyeko mufukira problem gwani amufukira problem toina wadde sivinemu toina nakyo sobola kwekolera ng'omuntu wadde okujja wadde nomination tamanyi bagifuna batya empapula z'olina okunya kipapa kya samiti ogenda kupama olupapula lw'omanya okula oli ku kankwanzo mwasamira kicho asobola kwekolanga n'ekyo bekikuta walamu okivumula otonya eminyiro okulukula tamanyi nakuwandika nero mwali badde nomuvuma bamuvuma nga manyi okuwandika amanya gamba twagenda bajja nosala abana basibera nga bamuta bamanyi kuwandika amanya gamba okulisinga sene basala binkumu ng'ososa kubeera mukazi we bagamba yakuzalamu yali akwagala lwaki ono mwenda akakaluka amukuba lwaki ye gojja mugala lwaki gwe weerangirira katotaniso nze bujonkola mugome singa manyo mukazi mulungi bannange ngoye zibika ebinene oyamba do tupale tekuli wadde ka ipusina kama magulu ga mukulanga gange Yesu Kristo mu Nazareth abantu bala batudde ne mulabo bulungi bawe wano mutuvumira bwerere no tuli bakazi balungi oyamba de kundisa otupale otwala yise nnyo omusajja omulumbi omeka ko mukwata munga otakukwata mwatu neno okakachi lwaki ofira mu filimu okakachi mukazi munnange okakachi leve yo si yo okakachi oyagala kakasansi okakasachi aniko kakasa mama sola mama nyona bagaba mujimuwa noba abaji wanakambi kaneza hala najja ati bali basatu kankusabide samimu mubanyicho oyita munnange kitalo nyo kitalo dala mukama akusasire obulumi bwoli mu bungi si esawa yo kubreminga kati sina esawa yo kwogera ko nerwa kuba nti waliwo ekintu ekyoyogerako nti kigira mu situation n'okyogerako singa okwata kali awo n'ogikozesa n'osakira abantu n'obeera ku ground n'oba mu bannakampala maybe bali bandikulwanyisiza nga n'abannakampala balina bakulwanirire naye kati bannakampala banoonya batandika okulwanirira mpozi abamakomera bagenda kukulwanirira abasibe naye nabo bennyini tebasode nakuzikirako taatawo nupu nebula mu kuzikako taata wa Samimu kitalo nnyo